Olwange kati ze kakwenda ngo olwange lwenjagala kubanze kulwenduwuliriza mpuliyagala nga ne mu nsi na Steve oluyimba baluyita Malaika. It is my okay. Mu nyimbo ina nyingi zonna nnungi, but this is my favorite. Now I want to get the real story about behind this song. Malaika. Bwe mwali mukola oluyimba luno byali bya ddala oba just watukolera ffeffefe wale. Byali bya ddala oluyimba yese Oman Rafiki yaluwandiika and it's a very nice song. Okay. But segedde like buli omuntu alina omwagala baba asobola oddumirimbira. Kati that's why ate Malaika oluyimba olwampa tonation yange entuufu. Newezuula. Vinka, yes. Wow. Stream live avenue Grutusa Kesa Julio Mwaka TMT live experience Sina waya minyanya wewawo Mbazira tane wewawo Kuminalumu mei kumipila mwenda Tuamukatini ku summiti Taswaketi events njundele Homeland events Masanyaleze ngatuzisibye wamo Mbazira tona jitukunyola ulio kawulile Chinyanya wachiwuluguma Twine mpaka za DJ Haba wangu zituba wazila Butopu na mayinja gako Twingilo mtuwalu gumugoka Sawanya kumachanga tukule miyango Yenonge fuga paka kumachawenja Heko tusi wako Skype's tours and travel Abakuya bakolea kuvisa ne passporta New manza wawompachi Pepsi, Flex Media, DJ Store, GTM Computers, Kapal Water, CBS FM, Rapid Style Adhesive, SPC Grain Miller, CBS Telefine Yafe, Pogo Peak Concentrator, Evobos Ads, Kedebi Charenga, Matsima Maize Millers in MTN. Tutandise ne filimu, tutandise ne movie industry, atenga nino omukyala wano Margaret. Singa project eyo yogeddeko eyokulabirira abakadde wano tetubifaako ffe jjajja oba maama olukaddiwakaddiwamu nga tumutwala mu kyalo. Embeera bwetyo bwereera bwe tutambulira awo. Tetumanyi nti waliwo abantu abayinza okumulabirira ffe nga bwe tunoonya akasente, tetumanyi nti waliwo ebifo by'osobola okutwalamu omuntu ne bamulabirira ng'ate bw'onoonya akasente n'abeerawo. Naye ffe maama olukulakulamu ku myaka mu kyalo. Tukusindika busindisi mu kyalo. Kale, Farida, filimu eno tujje tulimaninga nti era fe abandyagadde okujja okunyumirwa omuzannyo guno tugenda kusisinkana wa tugenda kujjawa era tulina kukola ki okujja okulaba ku filimu eno. Bwana Uganda mwenna abawuliriza wa kina na mwenda katonyeze bbiri CBS Madiso ngenda kuza omwezi 26 guno gwenyini omwezi gwe tulimu bannange bakoola mwenna wali ku National Theatre essaawa zigenda kubeera 11 ez'akawungeezi nga tuli ku Red Carpet Experience. Red Carpet? Yes. Bannange mujje okuyingira ordinary gigenda kubeerayo emitwalo 2 ate nga VIP weri emitwalo 5 gyokka egya Uganda esogera ditali gya Uganda. Bannange mujje mutuwagire mujje mu bungi tuwayita mwenna ekintu kigenda kubeera kirungi era nga kyanjawulo nga kyamaanyi nnyo nnyini ddala kunyumirwa paka kuwulira bubi. Madam Margaret, wasinzire ku ky'okutuuma firimu eno The Caregiver? Okutuma filimu eno The Caregiver. Omanyine erinnya kikulu. The Caregiver kitegeeza obuweereza. Kitegeeza obuweereza. Naye nga kye tuliko mulamwa gwa kulabirira abalwadde n'abakadde okutali kusosora awatali kusosora. Ate n'okwagala kutegeeza Abannayuganda nti ekintu kino kisoboka. So nga bw'obadde ogamba nti omuntu bw'akadde osuula eri mu kyalo nedda abakadde nabo baliko obulamu balina okunyumirwa obulamu ate bafune obulamu obweyagaza. Njagala ffenna tukikirize nti obukadde bwaffe ffenna leero oli muto naye enkya ojja kuba mukadde. Essaawa yonna nange wale nkaddiwa. Kati wandyagadde ofune obulamu obweyagaza. Kateno The Caregiver film bannange filimu nnungi nnyo tewali nnyo bya bujanjabi byokka wabula it's very inspiring. Kugamba walimu okunyumirwa abazanyi barungi nnyo abazanyi omuzannyo guno tulina Abakardina Mwiza nabye musajja wange Yasini Rubowa yazanya Alvin Mumpi Sinsiya Kirabo kwegamba onyumirwa ate ng'olina kyogasirwamu ate oli mu kunyumirwa era bwezijjanira wa filimu eno mbako kyenjiga nnyo obaako kyoyiga ojja kufuna message egamba nti
olabe eno amaka g'obukadde ge tugamba gasookera London eyo Europe mu Bulaaya mu bazungu naye wano Uganda kisoboka awo bannayuganda bagenda okukirabira nti kisoboka ddala tukibalaga mu muzannyo naye ate nga tulina bye tubayigiriza. Lwaki wayise mu muzannyo? Olw'enzo nga lwaki wayise mu luyimba ne baluyimba nga lusensitizinga abantu? Omuzannyo gulimu n'obuyimba gulimu ebintu bingi era mbakubiriza banange bagule tickets bakube essimu yange 007 oba noti 772 46 73 11 0 oba noti 772 46 73 11 oba kukubira naba office ku Tick Bedside Nursing ku noti 2 noti 92 73 bafune tickets bananga ne ku National Theatre weziri genda ku National Theatre ogambe nti njagala ticket ya caregiver oja kuzifuna ero eno filmu yaffe tugironchinga okusooka. It is the first time tulina abantu bangi nnyo abagenda okubaawo. Omugenyi omukulu agenda kuba Honorable Minister wa National Guidance ne ICT Honorable Chris Balyomunsi. Omusajja waffe Mayor wagenda kubaako Meya waffe we Kampala Lukwago Saalongo ajja kubaayo abantu abakulu nnyo bonna bajja kuba wali bannange aba Ministry of Health bajja kubaawo kwegamba ate nga bwe tuyiga ate nga bwe tunyumirwa weekend. Kusomooza ki kw'osinkanye ng'okola firimu eno? Okusomoolwa kwensinkanye okukola firimu bannange kintu kya bbeeyi. It is expensive. It is very very expensive. Kintu kya bbeeyi. Eno project twagitandika kitutwalidde mwaka mulamba nga mukola movie nga tuli ku movie tutetenkanya okiraba naye kya bbeeyi ate nga tofuna abantu abakuteeka mu ssente kiva mu kwagala. Lwaki temufuna abateeka mu ssente? Kati gavumenti sirowooza nti erina ministry y'ebya movies terina. Kati kwegamba oba weerwanako ate nga gw'owulira mukulumizibwa mu ngeri y'okuweereza Katonda owulira oyagala okola omulimu ogwo ogutuukirize n'abanyayuganda batuusibweko service eyo. Bw'ofuna omukisa ogusisinkana omukulembeze w'eggwanga His Excellency the Fountain of Fun kiki oyinza omugamba mu kaweefube okuzanya firimu? Kati kyenyinza omugamba kumunyonyolera omugaso guli mu kulabirira abalwadde mu maka gaabwe. Jjukira tukuwa omusawo n'akusigalako ng'akulabirira mu maka mu kisenge kyo ekiseera kyonna akunaaza akuwa eddagala akuwoleza akuwa ekyokulya mu budde akuobservinga akupima pressure biki. Endwadde nnyingi nnyo ziri mu bantu. Waliwo obulwadde bwe bayita dementia obw'okwerabira omuntu naaba nga tamanyi gyali naye muzaddewo kati wandimulabiridde otya? Abantu abakola emirimu oyagala genda kukola ate waka omukyalo bajjajja mulwadde naye osobola kufuna naku olwaleero nyina omukyala wano bamuyita Margaret wali nyinawo Farida muzannyi wa movie ate nga mukyala Margaret va ku bantu Farida va ku bantu emanyage. Anyways yakudayiwa Farida briefly tulina dakika ziri 5 nze mberekereze. Farida ozanye firimu era okyazanya firimu ki kyewandisabye oba kyewandiyagadde tutereezeemu when it comes to our movie industry? Bonna bw'olaba wali ensobi olaba lupo olwonna kuba kati mu system mwoli era olina munnamawulire embeera ebyo tulimu ogimanyi. Bannamawulire kye mbasaba nti ekintu oluusi omukiraba ate waliwo mukisussa. Tukisussa? By the way ne gavumenti njagala ogisaba nti abaana abato bangi bali eyo balina ebitone byabwe
beetaaga okubeera nga babasika omukono naye nga tebalina busobozi naye nga bandyagadde okuzannya naye nga bali eyo batya bagamba oba beetaaga ssente nnyingi oba beetaaga kino eno so twandibaddeyo nti ne bayamba abaana abo okubeera nga babakwasaganyizaako abaana balina talent by the way abaana bangi bali eyo naye tebateekawo opportunities okubeera nga basobola okugamba nti era abaana batulaga talent just alhamdulillah but eriyo olinga mukama kozi buli omu alina entegekazi so oyo mukama gwatawadde mukisa asobola okuyitira ku mukisa gw'omulala so twembeera bakitaddeko amaanyi n'okuyamba abantu abaana basobola obaina babeera naffe Uganda nitubeera ab'amaanyi kyanjawulo kye kiri mu firimu eno Farida gye wazannye ngaani nazannye nga Nasrita ekyenjawulo kyenalabye mu firimu eno nti banange kyenjagala okugamba bannayuganda nti movie eno eri based on true story ebiri mu firimu okusomoozebwa okulimu mu basawo nga bajanjaba abalwadde mu maka gaabwe byonna biri omwo ate nga biri bya mazima bya ddala so si muzanyo gwokka tebafiirwa mukisa guno tebafiirwa mukisa guno bajje banyumirwe ate nga bwe basoma kati bannange bakube essimu noti 772761311 oba ku ofisi yaffe Kisugu Muyenga ku Zimwe Road waliwo Tick Bedside Nursing Care and Elderly Home noti 2 noti 92 973 ku office bajja zifuna ku National Theatre tickets weziri bannange Friday weekend eddako wetuli tekijja kuba kyaddala kyakabinyo National Theatre esangibwa wano mu kibuga Kampala bannange sagala ogambe oli mukakamu ebyaddala Rabye Sanyiza okulaba Vinka wotabadde tubadde n'ebibuuzo bingi buli omu nga yeebuuza naye kantandika endowooza n'ekibuuzo ekiri ku buli mwa gwa muntu okozesa ki Vinka okulabika obulungi bwoti omukulu abadde akuba ekifaananyi naye ng'eriiso ondira peace of mind newe emirembe come on Vinka gombira kyosuubira waliwo abagamba nti wakola kasajjale ezo sente sizirina sijja kulima tokola nazala buzazi Vinka no nyingi zolina which is your favorite song someone asked me that banange simanyi enyimba zenza mubamu oluyimba lwogamba nti wale nze bwemba nakazuuka this is my song bwemba nkola kino this is my song I love my songs I don't have a favorite naye waliwo ennyimba zenga we balikuba ku stage gwe nooba oli kusimyo nze nja kunyumirwa kati nga sure lwaki ndwagala lumpa vibe olwokubiri nina nyingi katola all over you naro lukyali lupya kati naro ndwagala njagala believe njagala ennyimba nyingi zange bwe bwali mukola oluyimba luno is it a true story oba just luyimba waluyimbira ffe olwange kati nze kakwenanga olwange lwenjagala kuba nze buli lwenduwuliriza mpuliyagala nga ne mu nsi ndala stivo oluyimba waluyita malayika it is my okay mu nyimbo ina nyingi zonna nungi but this is my favorite now I want to get the real story behind this song malayika bwe mwali mukola oluyimba luno byali bya ddala oba just watukolera ffe wale tebyali bya ddala oluyimba yese Oman Rafiki yaluwandiika and it's a very nice song otegedde like buli omuntu alina omwagala baba asobola oddumirimbira kati that's why ate malayika lweluyimba olwampa donation yange entuufu neweezuula yes kalwaki sira osinga okwagala kubanga nze sinzira mu nnyimba zo naye nga kali no Vinka ayinza okuba agwagala kizibu ndwagala but kizibu ate luyimba kirwoyimba audience yonna neruyimba which is your sing along enyimba zange ezisinga obungi enyimba ezisinga yes okay akatusooke tufune favorite yange ezinange nyimba lonkolera nawe weefuddeko ku topics ezimu eziri very sensitive in this Uganda music industry era ng'abakyala basinga obungi benkyazizaawo wootudde buli bwemubuuza ku nsonga y'omwami ajebalama gwe nasembayo okubuuza yajjako omuzina yanga ngwalejjako nambuulira
nangamba walinze ntya okwogera omusibba wange nja kulosing audience. Now, how do you balance the two? The family ne music? Kubanga ndi musajja nfune buba buli wenkola ku stage awo nga waliwo omuwagizi azze n'ayagala okwefuga Vinka. I'm just assuming. Kirungi nti abawagizi bange bakimanyi ndi mufumbo. So byagenda okujja ku stage nsuubire abakimanyi ndi mukyala mufumbo era bagenda nnyumirwa nange. Naye omuwagizi abakitegeera. With respect. Bwe ndowooza mpozi ng'ali intoxicated. Kati nno kakuwa scenario emu. Nzijukira wajja e Masaka we bali bagulawo ambiance. Abawagizi abo bajjukira abamu watuuka n'ekyano nga saagala tosemberera. Kale Masaka sijjukire ambiance. I was there and I saw it. Really? Yeah. Sijjukire incident weetyo kale. Omuwagizi yajja n'omugamba no. Anti yali katola some people banywa ne batamira mbi ne banyumirwa nnyo abaali awo ayagala kunyiga kwati oshegede. Mpola nga tuzine naye oshegede. Abafani bali eyo bawulira. Tusobola ozina ne tunyumirwa neera nga tonyimiriza bannange. Baba babitegeera bo. Kuba baba bakubiddwa dda. Bajja kitegeera. So omwami yali okay with it? Not that he's okay with it. Amanyi ng'omuntu as a performer and all that stuff. No one will be okay with someone coming to touch their person inappropriately. Okay. Yeah. Okay. I'm quite sure tambuddeko ensi eziwera ez'enjawulo ogenza okuperforminga music okuva mawanga ag'enjawulo omuwulira. How is our music industry? Golabye engeri ebintu gye bitambula naffe nange nga ttamu bannamawulire ba stakeholders fenna ba DJ bannamawulire. Yeah, our music is not bad. It's very good music. Rockwe Chenjawulo, I know you want me to talk about Nigeria. No. That music wabwe. Yeah, Tambla. Difference Eriku Bonafe is Bobanji. It's literally the biggest economy in Africa. Kati Banji na nyone mu diaspora. Betega nenga Uganda too. We are doing it. Music munja yefuluma kuvamu. And the media, are we doing the right thing? Kujosobola okutambulako. Kuba kati ntunuulira avenues zonna. Bweva ku media ngena kudda ku ba DJ Steve. Mpola manyi nze I believe in timing. Buli kimu kiba ne timing yakyo. Nze nganze. Gwendowooza. Tobeeranga kawo n'ogamba no. Our media no, kino temwali kikoze. Anti media yaffe etukuba. Instead of lifting us higher, etukuba. Ebyamaanyi ennyo ate tebabisindika. Ekintu nga balaba omuntu ayambuka ate batandika mukuba nogana what do you want? Is it the media to blame? Oba n'abantu bammwe bemuyimbira? I'm sure ali owuliddeko statement egamba the media will make you and break you. True. Tubakuba nnyo. Ate bwe gaba nga mazima. Mwene ekifu mukibuukira. Bannange. Bye mwagala ennyo. Balinayo emboozi gye baali bakubyeko n'ogamba leero mwalimbi wale ne banno. Nagaye ebikyamu sibiwa nnyo time. Naye bibeerayo ne bikuluma. Bibeera naye mbyerabira sikibeerako nye saganya ekintu kumalako mirembe. Naye buli muntu kikaaki abeerawo ekintu moment. Next ekintu ngendo beera mama tulaberako ekyo nkiyimbe mnolimba. Or because you have a strong team. Eriwo okubanga covering ebintu. Strong team ndi muntu bannange. Nange nali nakatandika banvumaane. But here we are. Okay. Bitambula. Yo segera. Naye naffe tuba tukola mulimu gwaffe oluusi. Kale muganda fawuliriza oli ku mmandu so tugenda kuyingiriza yaffe eyokusatu nine Vinka wano tunyumyanyumyamu mpolampola bingi ebibaddewo era bingi ebigenda mu maaso music industry naye nze ng'omuntu nandyagadde okumanya nga sinagenda ku consideration y'oluyimba lwa bailando ku Grammys kiki ekiri mu luyimba luno okulaba nti lulina remix esukka mu bbiri? What is the magic? What are you pushing? What is your aim? The aim is to have visibility in different markets. The name Vinka to be heard in different markets. So twandalimba bailando kuba ekigambo bailando fenna twali tukiwuliddeko at least mu luyimba olwafulumakawo nekyo kitegeeza tukimanyi. So kyekintu omuntu yenna kyekigambo omuntu yenna kyeyandireatinze nakyo. So
collaborations ezo twazikola nga just twagala pushinga linya Vinka n'omuyimbi to different markets. Mwina omuyimbi gwe musinziirako ne ngamba katono agenda duddamu oba mwaluteekawo lubeere jono nti ne musajja wange Fiki Gaza asobola okujja n'akola Bailando remix oba mwina specific audience gye mwagala okutunuulira? Bailando twavuddeyo kati tugenda releasing music mulala nenga twagala different markets. See Uganda otegedde, otherwise Bailando singa twagala twandikoze remix wana Uganda naye twagala markets zaabwe. Okay, kino kyagaza okujja nga mumaze okufuna consideration ya Grammy oba? Chaja before that. Okay, amawulire gakusinkana gati. I want to get that moment. Kuba tekisangika abayimbi bangi bayimbi, abaana bali wano bayimba naye ebyo tebijja, they come once in a while era ku bayimbi batono. Surprisingly waliwo omuzungu yampeereza message oba naliwa banali jamani nesikifaako. Then team yange ne baŋŋamba, I was like what kalori waliwo yampeereza ngamba smart grabbing. Omuzungu yasooka okuweereza message yampeereza nga ngamba we are watching and doing good nenga agamba nga simtegeka ngomanyi oba alowooza fami wa bulijjo. Ngambuza bya Grammy nate nenkebe yakugundye ngoba yawangulako Grammy nenga sabitegeera. Then after that team yange ne baŋŋamba it's a good feeling. Okay, kikutuusizaawo oba kikongeddeko ki? Kinyongedde, nkimanyi that I need to work even harder next time. Nyinza ofuna nomination. Wow, ffe twakitegeera ng'Abannayuganda oba kituuzaayo ku nsonga eri nti ebijjera okubeera n'amakulu tetubiwa budde netupushinga. Awo simanyi gwe wakitegeera. That's kyokola nkuleese nkubuuze maama. Nze simanyi waba mwakitegeera nenga. Nze ng'omuntu kyansanyusa kyankolera. Okay. Kale, oli ku Manuso 89.2 program Evening Cruise. Tuli mu sawa ya Maika, mulimu musajja Nkasada John, mulimu Kentan Floso, mulimu Beautiful Winning Waji, mulimu Gwaroga yamita Phoenix, n'abalala bangi. Mubokoze nabo, ani gwe feeling at ease. N'owulira ng'oli very comfortable. Actually, totally so. No. Mwina akonti buli muyimbi. No. Nze tewali muyimbi ampadde buzibu kukola naye. Tewali. Okyogera lwakuba bayimbi oba you're being honest? Honest. Sijjukira funa buzibu na muyimbi yenna like kubanga zere tobaki oba kushinga luyimba nedda. Bonna kitambudde bulungi. Bonna kitambudde bulungi kolabo zange zonna. Okay. Mwali mukola ne Winnie, gwe mukola naye mu Songs Avenue. How was it? It was very easy. She's a member from one family. Yeah, it's a family thing. Atela ne video yali family. Kale tekabeera mukali nti. Musoke. Tekabaamu kali nti nkusinga. Kuba kati ntunuulira gwe si mubi. No, it's okay. Bino ebintu abantu bye batalaba ate balowooza nti bigenda mu maaso mu record labels. Oli ajja kulowooza nti Vinka oyo takwagala na Winnie. Oba oli ajja nti Vinka oyo takwagala na Zafarani. Vinka oyo takwagala na Nzawe. Bwe wali okola ne Winnie tewakiraba wonna wantu wonna. Tewabeerangawo tension. Because ate Winnie nali nakola naye nga ndi artist manager. Like, so there was no tension. Twemanyi bya kyali tuze kola family stuff. Yeah. Okay. Mu songs awo mbayimbi ani kyaliwo ennyo. Bawera. Mulimu kisajja kyange kyelaija kitaka. Simbuli omanyize naye bonna bukoowa. Bonna bakyali bange. Si nfanfe but bakyali bange. Si bakyali bange mbu nfanfe nfiirawo no. Ani g'osinga ozikwata naye? Mubamu era asinga nga bwe ndi okugamba nti wano Steve ajja kunyanguyira olw'ensonga nti music gwe njagala amutegeera. Oba kati okunyanguyiranga mu ki? Vibe we mugenda mu studio byanguwa mangu okwekola ebintu byekola byokka. Zino talent zendiringa nazo. Kati nkozeeko ne Winnie, nkoze ne Elijah, kati abalala sibeerako mu vibe. Okay, let's look at the two now. Winnie and Elijah kitaka. Ani gulaba gusingo zikwanda. Actually, both of man. Ekyo nakizibu nnyo kuba bombi. They are my people. Like, kizibu. Bonna bakyali. Really? Yeah. No, for real. Really? Yeah. You're hiding something. Yeah. I can see. No, that's what you want to hear. No, it's not me hearing this. Winnie, kino size Winnie nedda onavao na Vinka onavao. No.
omanyi ffe bitutuukako waneeno wano bweyatula waneeno kati olaba ate tuva tuvuddeawo ate guno omwaka nera ne kati nkubulire agantukako waliwo emboozi eyantuukako waneeno olina ngamba wale esiira mu Swangs Avenue basinga ddi teyakuvinka ngamba osanga time ne effort nengamba osanga munanula kuwona akulidde mu system from management nange yaliko manager najja kati ekintu akikuba negezaako okuteekawo ekikookolo naye ngaekiri ku ttaka awo naye abamidyamu ebuzaabuza zinategendeyo ne batandika ogamba gwe nga tebakufaako oyagadde kaisi ngaazawo yakoze concert gwe nga tonakola tebakufaako kati ate wano mpulira amapya nti ate nze gwe okitadde ku media kugamba kati bwena mwebuzaabuza media ne bafaani naye kyenjagadde Steve nti bimutuukako naye mbadde manyi neeyogeza bweyogeza no kanti kati ate nakyo nkiwulidde ekyo but to make it clear buli omu at the beginning of the year aba ne strategy meeting ye omwaka gwe wegugenda obbeera nze mu meeting ya wini sibeerayo mu meeting ya zafani sibeerayo okyegedde so oli bwakola kiri it's because strategy meeting ye yali bweti kale kanjogere ku ekyo kyewawulira ekyekivulu ekivulu ekyange kijja kujja nga time yakyo etuuse ekivulu kiko time of course. So you think your time is not everything has time. Vinka, golooza time yote natu. Kunyimba zino zolina nyingi mweziti. Ng'abantu baziyimba. Uyo ofune consideration ya Grammy. Golooza time yote natuuka. Ejja kutuuka wemutajja. Leka. Otangazeemu. And I don't know where it comes from. Oba kisinziira ku mmwe oba omuyimbi aba akoze naawe oluyimba. Kubanga twakyaza wa Crystal Panda wotudde naye mulugunya ku bayimbi abali mu record labels nti bakola nammwe ennyimba ennyimba ze muba mukoze naye oba nabo ne mutaziwa budde wali okiwuliddeko tekikutuukangako tokirabangako olwaki okola oluyimba n'omuntu n'otaluwa budde kutambula n'omusulako oluyimba olwo kikyemutegeeza mubanga abagamba let me give you an example. Antikati abantu bagakwononeka. Okay. It's like dropping an EP. EP ebeerako ennyimba meka. Kati wanga gamba ennyimba zo tezeewadde time mbwina dufulumya lumulumu. Abantu just baabagala kwononeka. People release EPs, people release albums. Kuba kwononeka okwo. Yeah, kwononeka mwagala tukole kikwate. Kati nti oluyimba tayo lumu n'enninde emyezi ena. Nedda sagala kwefuula muyimbi. Naye otunuulira obulumi bw'omuyimbi akugamba wale bwe nali nkola ne Vinka oluyimba teyaŋŋamba nti agenda kuta oluyimba mu bbanga bweriti. It doesn't matter. Listen. Nato Limba Believe. Actually, it's the best example. Nato Limba Believe. I have two examples. Okay. Believe. No. Nata Bailando. Ali last year. Wenta Bailando. Wait out bangach. Not even a month. Nenta tutuma manela ijachitaka. Zombi ziba nyimba zange. Both those songs did well. Okay. Bailando mpaka kata chakuba. Katimbulira nti tutumama ya frustrating. Chitunulidde gwe nga gwe. Fine. Nchitunide ngani bakubazizo naye katulule nabana kale kati kantunuide Believe ne all over you zombi nazo zange. I want you to call Dax Vibes and ask him if Believe was frustrated because nze nkola collabo nze ng'omuyimbi but I push my collabos as much as I push my singles. Waliwo abayimbi abata performing collabo zange nzi performing. I push my collabos. Actually the song Believe I did before Dax Vibes doing all the what. I did a video ne Bawang. Tell me that I'm not supposed to release my other song just because the thing is pushing oluyimba, pushing and jagala omuntu aveya gambe nti nakola oluyimba naye ne start promoting ne start pushing. Bwavayo n'agamba nti Vinka kati ya pushing oluyimba bwange. Era mukama bagenda mukuba balayi. Naye mubanga oluyimba lwolaba Vinka nga nolukyakola naye nga katugulwemu obudde olw'ensonga nti lukyakola bulungi. Anti nga bwe nkugambye nze ng'omuyimbi I'll speak for myself because it's like that. Mba ne strategy yange at the beginning of the year. Nga mmanyi nti ngenda toluyimba this month and this month. Kati lwaki tongamba? Kati collabos bwe zijja zibeeraawo makati era tutuma mayajja amangu ago ate ne tukola chekecha. Ostegedde. Amango ate nentekako Believe. Tuba tuli awo ate all over you but now Believe and all over you are the biggest songs of December. I think as are dropping at the same time.
And I don't think Dax Vibes is complaining. Nawulira abantu era lwaki olimba lwamunaluzizaako mangu. nina kyenjagadde nti nawe obiwulira obadde ogamba nti bifa wano wale naye obiwulira. But the funny thing is, why are you complaining? Nanyini luyimba ta complaining. What if he complains? He cannot complain because he sees what the song has done for him. Okay. For both of us as artists. Okay. Yeah, and he sees how much effort I put in to push the song as well. It's not like now interview twazikolaba. Babiri, kituufu. Challenge twazikolaba. Babiri. Ku TikTok twapushingaba. Instagram, Facebook, buli kimu. So okujja ku omuntu just abatasima. Lwaki muwayiriza Vinka bannange? Just abantu baba gateekawo propaganda naye nga bayimbi I don't think tulinawo embeera bwetyo. Vinka nedda obadde oyogerera ggwe mulimu bali boolabanga yalimbi yatulidde era toddangamu ogamba nti abayimbi tubawayiriza. Nze omuyimbi naye kati mwene ensonga ffe tetuyinze ne Dax Vibes, we are not complaining. Abampereza message wange bangamba please wale tuyambe otubuulize Vinka ku luyimba luno effort gye baateeka mu belief ne effort gye baateeka mu luno yeemu. What do you mean effort? Amaanyi oba kyagezaako okujjayo amaanyi azi Vinka omanyi zombi nyimba za njawulo. Zombi nyimba za njawulo. Yeah, so effort ekikulu kati mbuze effort yategeeza kamuyambe kuba kati effort ze nkitegedde kyagezaako okwogera abantu baffe oba ndowooza asinzira nga bwe wagambye luli n'olukolera challenge ne mugenda ne muluyimba mwenna n'ojja n'okola interviews zo si kye mwakola ndowooza ku luyimba luno ate nga ye agamba n'oluyimba lwali lw'amaanyi nga lulungi ne lwetambuza lwokka. Ye Joseph ali ntinda. Joseph agenda labo batetwakola challenge zatutumama. Okay. You know, the people are following and they watch. Joseph agenda akebere batetwakola challenge. Okay. Yoka. Nenze ng'omuyimbi nyimba kwendi nzipushinga kati ne Elijah ne wajja wano mbatiza oba pushinga. Oba pushinga. I know. There she go. Mama, fire body killer. Nza kidogo. Kino nze bwe baba byenkubuuza. Why do people think that you can't survive nga toli mu songs? Oh, do they? I think so. Smile ono Peter. Nera sikinako buzibu ekyokubeera ku songs. Kuba kitanga. Kati nze nali bagambyeko mbu nno njagala vaayo. Oba balowooza buli kimu bakibakolera ku songs awo. Nze nali bagambyeko nti saagala kubeera na tiimu ya management wasaagala beera under record label. Okay. Anti yayinza okuba nga alabanga sipiidi yammwe yeeri n'ey'omuyimbi ono agoba yekka mwaka mwe katambulira kaweweevu kubanga kaweweevu but as a team era omwana akuze ne bazadde bayawukana ku mwana atakuze n'abazadde naye ate n'atakuze n'abazadde basobola okufuuka ow'amaanyi ekyo balina okitegeera. Of course. Na era jebali, we have quite very many examples. But do you believe to omuntu ali mu record label nga Swanks ali wewe more better no? Not kawewevu, but more like 3 heads are better than one. Osegedde wobo planning abo kiringa omuntu ali mu family aina omukyala bikimunga bikimu muba mutegeeragana mwebulira tukole bwetuti compared to one person nga yetegeerera. Okay. Kyawukana. So it's better. It's good to have to be under record label for me. Okay. Are you comfortable? Comfortable? I don't want to use that word. Comfortable. Are you okay with what Swans is doing for you? I'm good, man. I'm just asking. I'm good. I've been at Swans for 10 years. Let's be clear. Wow. Yes. And you're good. I'm fine. I'm not complaining. Okay. It's fine. Wamugambye nti oli ku manduso. Ayinza okuba muluka musajja atunga avuga nekanga Vinka wange ali ku manduso. There's something I want us to talk about mu seconds zino. Waliwo ebifaananyi ebyafuluma ku social media nga biraga baby daddy mu scenario emu
How did you feel about it? Kuba walo gwenda kubira nomugamba hanja akuchaza Vinka. Nina binja twogireko nga sina byekyo nangamba Vinka nasobola akola interview kati okusinziira ku kifaananyi ekyo kitambula social media. Omanyi kati abantu begeziwaza nnyo. Ekyo ekifaananyi kyadda era omuntu amanyi alabya ddala ng'ali mwami muto. You don't even know what had happened. Tebamanyi kiki ekyali kibaddewo. Kati bakomyawo kyaki? Well, abantu baba n'ensonga zaabwe. Ne, if you want to know how I felt, zero feelings about it because ekyo kyali kyabawoda nga tetunazaala na mwana. Wakimanyako? Nga tinako oli omwami wange ndudde naye. Wow. Yes. Vinka oli mukwano. Ensonga logiyita zero. It's a good thing. Bwe buyimba buno bubanyumira. Oli yani? Oyo mkyala. Omanyi nze abantu abasiba obukaya bantabula. Bakutabula banyumira. Nyanyi omuntu. Hi, how are you? You fine? Okay. Kazi brand new song. Olimba notubadde tuluzanya naye ndowooza nga tumenya amateeka official leero azze tukole official premiere y'oluyimba luno. Tusooke premiere tusooke tulwogereko Steve. Okay. Nza Gukunda. Lulimi kyo? Watotote mu Luswayiri, watuyimbira Oluganda. Bayiiya side zonna. Zonna otuyiiya? Kati wano wabadde otugamba ki? Nti mbaagala nnyo nga bwe muli. Kituufu Vinka oli mukwano. It's okay. Kuba munange tekisangika. Ate oli wabeera mukwano lwatabuka. Endongo n'agyewala ng'omukwano gumusingira business naye bwekyo kitambula. Sijjagyewala. Kale, what was the song? Keifa. Mulenzi muto bamuyita Keifa. Okay. Production era wali waka? Yes. Banga Boy. Okay, guys, this is a brand new song coming in from Vinka. Nza Gukunda. Mbagala. Thank you. Yeah. Okay. Nkwagala. Kati goli eyo nzonyiga omutima gwange I'm in love. Zakuyambula naye tegwena kufuna. Kale, oli kumaliza banaga mude omutuweddeko. This is a brand new song coming in from the one and only Vinka, Nza Gukunda. Wow. Any last remarks to the listeners? Last remarks, listeners, mwebale nnyo kwagala Vinka, mwebale nnyo kumpagira mukama abadize owe mujje akayimba kanga kapya Nza Gukunda kaweereze mwagarawo oba inaga okwana line ziri omwo oba gwoli eyo omwami yagagoyeze ku sense line ziri omwo kwaga kayimba kamwe kati fe abaagala ekivulu omwaka guno tubireke mugira muyize nyimba zemba wadde tuziwuliriza kati tubireke muziwulirize munyumirwe ezo ate kati fe abali ttiimu kuzzaako tukireke gye bannanga nga mujja ate fe batiimu kuzzaako tuzeeko omwana ate ono gwe nagyamu abantu Guys, we've come to the end of the show. Let's meet up tomorrow. Abadde Vinka kwe tupadde olunaku olwaleero akayimba kaakano. Let's learn to swim in Ghana music, yeah? CBS FM.